Waliwo wotoyita nga wetaaga determination. Determined to become somebody. Determined to become someone. Determined to disprove your enemies. Malirira okuswaza omuntu eyagamba nti oli malaya bulaya tolina kyolikola. Kiba kibi nnyo omuntu okuteekako oguntu bwe gutyo naawe n'osalendalinga asanga n'atwala. Kigaane. Prepare yourself for a marriage. Much as your enemies declaring you to be a prostitute. Febe mulaba wano batuyitanga mbwa. Na kera kumachane ngama ne wano nkoyewo ebukojja gye nakulira. Nkoyo okulira kojjanga gamba nti omwana w'omuko talina kyagasa n'embwa zimusinga. N'ennumba ekibuga nga sina gye ndaga. Mukama n'annyamba n'enfuna obwawusi booyi natandikira eyo. Era ne kaakati akyasobola okuŋŋamba nti omwana w'omuko talina mugaso. In fact akugamba nti bakutonda kuba butabaako kyogasa kuye. Twali wa mugaso kuye. Omuntu agamba gwe tewali agenda kuwasa twalifumbirwa era toyinza mufumbirwa. Ye nyini temwesaana. Nebe musigala babiri mu nsofu buli singo. Omuntu agamba tolizimba era bade togenda kusula kuzize. Abantu abagamba tolina mugaso kubo. That is their opinion. Naye Mukama agambye engabo yalowooza bwe kirituukirira. Yakulowooza kubeera successful. Yakulowooza kubeera prosperous. Yakulowooza kubeera muwanguzi si failure. Yeremiya 2:11 Mukama atugamba alina ebirowoozo ebirungi gye tuli. Jeremiah 29:11 ebirowoozo ebyokutukulaakulanya. Ebirowoozo eby'ebiseera ebyaffe ebirungi eby'omu maaso. Era Mukama ne yeegaana n'agamba nti ebirowoozo by'alina ku ffe si bya bubi. God is very clear. He has a good plan for every one of us.